Pastor Bujinga yanukudde abamwogerera nti mwenzi avuddeyo n'abaako byannyonnyola ku bakyala bano ababiri aboogerwako. Atwogera ku Teddy Bujingo akw'ossa ne Susan Makula Bujingo. Akatambi kaakano tetwagala okulwisaawo. Togeza birimi nalimba wa Teddy kati ndimba wa Susan. Isn't that simple? Eyo gwe naleka ayina amakata sula bweru. Ne gwe natwala omwana w'abandi simusuza ku lubalaza. Daya bannanga. Kale. Daya bannanga. Kale. Era Bayibuli terina wantu wonna weegambira nti omusajja bw'alemagananga ne mukazi we n'abasa omulala bamutte. Ebyabagamba ng'enva ku mukazi ng'enzira ku mukazi. Ansa mba sigiwadde mbwangu. Mukazi omwannema n'enkwata omulala. Subscribing, liking, teleka obubaka bwawo mu comment section. Omulire wa chairman Nyanzi ebintu no byatabuse dda oluvannyuma lwa mutabani we okusisinkana President Yoweri Kaguta Museveni. Kakati chairman Nyanzi avuddemu omwasi ayagala mutabani we alekulira obwa guilty president. Naye taata wano tosusseewo. Nabanga chairman Nyanzi wano ayinza okubanga ate akisusiza okubanga omwana munnange aweza emyaka 18 takyali mwana muto, naye nga ye chairman Nyanzi avuddeyo nalyoka agamba mutabani lekulira bwe kibanga bw'otyo bw'ogenda okuba nti nate otambuza ensonga. Nabyo ebifaananyi nga byesittaza. Omanyi nyinimu wataba ebikere bitemba ennyumba. Nabyo ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Kyakiru omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu talina kyakwagaliza. Mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Musajja oyo emyezi 2 egiyise yagezaako kunzita. Yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi, kimanyi bulungi nnyo. Yasiba bannyoko. Yattisa bajjajjaffe. Chairman Nyanzi ovuddeyo n'onenya mutabani wo Kyakiru nti lwaki yameeteeza President Museveni. Kaakati ekisumbuwa Chairman Nyanzi butasoma. Era Chairman Nyanzi kikusumbuwa butasoma. Makerere is an education institute. Liri ssomero university. Si bya bufuzi. Kwata mutabani wo Kyakiru omutwale mu Nuupu University akole by'oyagala. Eri university si ya Bobi Wine. Olwo lugezigezi lwammwe. Makerere si Nuupu. Makerere si ya Bobi Wine. Kwata mutabani wo Kyakiru omutwale mu university zammwe. Temujja kutumanyira. Ani amugamba abeere guilty president? Bwaba tayagala ku meeting ga President Museveni, ani amugamba yesimbewo? Temutumanyira nammwe. Kati kyogamba mwena abaana bammwe gye basomera, abasomera esseeta ewa Minisita Miyingo beenaalemu. Mujje ebyobufuzi mu kusoma. Makerere University, it is an education institution. Liri ssomero. Kwata omwana wo omutwale mu Nuupu University jojo mu ebiragiro. Temutumanyira manyira. In fact, let that boy be impeached. Omwana bamugobe ku bwa Girudi. Ye Girudi president asoose e Makerere. Ekibasumbuwa Bobi Wine family yammwe teyasoma. You did go to school. Is it the first good president to be there? Omwana wa Chayi, omwana wa Nyanzi. Nyanzi yazimba Makerere eyo. Tumbavu, mujja mutuwasamira. Kwata omwana wo mufulu. Get your kid there, from there. Tumanyira. Lwaki temuzimba Nuupu University? Build your university. Muwe ebiragiro, fere tujja meeting no? The president is the head of state. Bobi Wine nga mu meeting e Makerere.
Bobi Wine yabuza President Museveni Makerere ekifaananyi temwakiraba mwebuza amagezi mulinga ebyoya gwe Nyanzi totumanyira butasoma bwe bukusumbuwa. Bobi Wine met the president in Makerere. Net fananyi wekidi all over. Mjano mutumanyira mwagala nnyo amawulire bumukola amawulire. Makerere University, it's education institute. Bofuka girudo no gobera amateka ga university. Nechi amani Nyanzi chikusumbu era tewasoma. Ne Makerere era tewalinyayo. Girudo president we Makerere ara student. Ayino gobera amateka ga university nga bwe gali. Kati goba bikulumye gendo zimbe university hiyo. Ani amugamba yesimbe okubwa girudo. Nja manyira mutu asamira. Ebyo byekisirwe mu mujja bikolera eri mu NUP. Tumbavu. By exporting idiots. Chogamba bwenamwe n'abazadde abasomesa zabane seta muri benalemu. Kwanga seta ya Dr. Miyingo. Chogamba nabona banyini masomero bawagire n'alemu. Kati muzimba masomero abenalemu batwale abana abanupu namwe muzimba agamu. Nyanzi tujeko butasoma chairman. Chairman Nyanzi tujeko butasoma. You are exporting illiteracy. Makerere political party basomero. It's a school. Mukulu chairman Nyanzi nze kituufu saa kutegeererawo. Oli mumyufu naye ate era ng'oli wa yero. Ekyo mbadde nkimanyi. Wabula nze nakugambirawo negamba oyayaana nnyo. Teweetaaga yadde ekifo. Teweetaaga yadde munuupu okubeera ku kkunga. Era ne Munnayuganda bangi nnyo baafuna okwemulugunya nga bagamba era lwaki Nyanzi ekyo ne kitugumira. Bangi ne bakomplaininga nti Nyanzi watunda kaadi ya NUP. Ne tukujjawo awo. Olwaleero nno chairman Nyanzi tetwagala kumanya biddako oba wakuza bubi mutabani wo neera si kyekyo nti wamukuza bubi n'asobola okusoma paka mu campus n'aba ng'asobola okukola ekintu bwekiti nti oba yakuwagguukako n'aba nga tosobola mukontrolinga ffe tetukyagala kumanya ekyo. Wabula tukugamba ekintu kimu lekulira nga toweewozezzaako nga bwe wasirise okuva lukyabaddewo sirikira ddala okwatemu ebibyo ove ku kitebe. Ffe kyekigenda okutuyamba okwongerayo struggle. Bwe tweyongerayo omunange mutabani wa chairman Nyanzi twogera ku president Churchill avuddeyo n'abeera ng'ate yeetondera ab'ekibiina kya NUP ne yeetondera ne taata we. Kaakati no munange oluvannyuma lwa chairman Nyanzi okuvaayo bangi bavuddeyo ne babeera ng'ate babaako bye boogera. Mu bavuddeyo twagala tusookere ewa Lily Pazo. Lily Pazo no ye ali mu kujaguza, ali mu kusanyuka, agambye nti mugenda kutandika okuba nti no mulaba nti no si buli ali mu struggle nti ddala ali ku mulamwa nammwe eggwe muliko. Nabyo tubirina. Kyakihiru fenga tiimu kubba ku mugagga tiimu fena tubifiirwe. We are proud of you. Weebale kulya ku ssente. Awo nno fuutu bigere weenyweze empala egenda kukutuka. Saako soogere n'ey'okungulu. Ebyobufuzi awe biri. Empala egenda kukutuka kati omwana w'obuwala enniga egenda kukutuka. Ebeerenga gye baafuuyiriddeko eryanda. Bwe batyo wali okutta eryanda n'olifuuyirira ku lugalo bw'oti. Enniga egenda kukutuka ng'oli mu kujjookera abaana b'abanno baliisa ssente. Abaana bo bali baakola kimu Nyanzi kuweerera. Omwana yatutta ideology n'ebitabo bye n'alaba dikiteeta ne bamuwa ne program. Penge munange naye avuddeyo n'abeera ng'ayambalira chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi ebintu byamutabuseeko dda. Omwana yaleese obuzibu, omwana okusisinkana President Museveni kimuleetedde obuzibu. Katubeere nga tukuwa penge naye abeeko byayogera. Gwe kyokugamba nti omwana ajja independent kyabayambana nnyo nti mwamumma kaada nti bajja babagamba ebiseera ebisinga nti kaadi muzitunda. Era chairman Nyanzi gwe omuntu gwe badde basinga okusingwamu olumu mb'otunda kaadi. Gwe muntu eyagiraga ekizimbe kye bagamba mu sente oziggyemu kaadi.
sekyokuma omutabani wokadde tekyali kyakabi nnyo ate kati gwe saawa zino oli mukumwevuma nti yajja independent mbw'osuubira awo gyasangidde abamubuzaabuziza naye kubisa ekifaananyi ya Museveni nzija chairman Nyanzi ebyobufuzi twagala soko nawe obutunjonyera obitegeera otya wakati gwa bitusookamu omwana oyo Judy president ayina ekye bayita akakwate konna ku political party ya NUP ali on board of security ali yekiga alina waatuula nako ekifu nze sirabanga mutabani wo ng'atudde ku nkiiko za NUP zeekola wabula n'ekifo kye yalidde nkimanyi bakigamba ekifo kye yawangudde oba position gye yawangudde ya Judy president nti byakusoma wano webadde njagala okujjukiza Uncle Chairman Nyanzi wanze bwe mbadde nsuubira bwenyi nti mwenga mwe abakulembeze bwe mubeerako ko n'enkiiko eziba kugira okusisinkana ebiseera ebisinga weba tewa order mulina okubeera nga mugenda nti bwe kiba singa omwana ono bayise kye bayita Judy president ekifo kye yawangula ngoba Museveni ono yagenze ku ssomero singa mutabani we bamulumba ebumbi ku ssomero nga beetaga Judy president abeere nga akafeesinga mu kifaananyi kyabadde kikugira omwana ono okubeera mu kifaananyi kuba mukulembeze Chairman Nyanzi tubulindinga abakulembeze ababeera nga balina otulaga nti we have to follow them by example we bayita post yonna ekolaga ne Judy president omwana oyo alina okubeera nga zisiza albeera nga agitonda kusinga kuba yakutta akabonero obenga bwe okubeera omukulembeze w'essomero bwe byange byabadde lya ssomero nga bimwetagisa okubeerawo Chairman Nyanzi omwana yabadde alina okubeerawo Uncle Chairman Nyanzi idea yo singa Bobi Wine mutoowo wabeerawo enkiiko ezimukugira oba ezimuyita okubeera nga ziparticipatingamu nga Museveni agenda kubeeramu kubanga opportunity yaabwe okubeera nga bagenda gabana ekifaananyi agenda sindikayo eri mutu kkiriza tubeere nga atubuuzaako ku Nakitanda Swabra Land Buildnet Namusisi Nalunga Harriet tukutumiddeko Jane Nakyanja Kabaka Medipro tukutumiddeko Chalimpa tukubuuzaako Dohamad ogamba otya Nsamba Kevin Charles kw'ossa ne Charisima Amina katubeere ng'ate tweyongerayo maama wa Fiki Gaza avuddeyo n'abaako byayogera avuddemu omwasi kubigambibwa nti n'ate mutabani we Mobbi oba ali mu kuvunaanyibwa emisango gy'okubba okitegeera kale katukuwe maama we abeeko byayogera awakanyiza agambye nti omwana we si mubbi kaakati Fiika engeri gyakuzeemu talina ogwo omutima si mubbi ate ayagala nnyo banne kyoba olaba bagamba nti bakwatirayo ababbi mu nnyumba ye ye bwe bambi bwe yafuna obusobozi obusobola kubeerawo ne banne aba ghetto youth ayagala beere nabo abayambe kyasobola okubayamba tekitegeeza nti yabatuma kubba iriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano kyoba olaba omukazi ne bw'abanga mututte omwana ku DNA results ne zigenda zikomawo nga sebo era nga wuwe okimanyi nti noolaba omukazi ng'ajaganya banange omwana wuwe ekimukozesa ekyo mulowooza ki abayabaligako nga mutima gwa era akirowooza mugaga mwe mujye mwegendeeza abakazi abavudde ku jenika ng'omanya nze nakyogerako ne ŋŋamba omukazi yenna kyandibadde kya buswavu wandikaabye n'okukaaba n'okunoba n'onoba senga omusajja agamba njagala DNA iriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano Palace Alex Muhanzi. I'm still making my research, and any time from now, I will come up with my with absolute research. Ray G Truth. Oh my. Wow. Truth. Truth Palazzo. Palazzo. Uncle P. Palazzo Alien Skin. Palazzo. Palazzo Chameleon. Palazzo. Palazzo Bobby Wine. Palazzo. Palazzo Bebe Cole. Palazzo. Uncle P. Palazzo Alex Muhanzi. I'm still making my research, and any time from now, I will come up with my with absolute research. Alex Muhanzi.
We are extremely happy. I don't know whether you can define the word extremely. Kiriza tubuuzeko ku tulya Mwijuka Gordon tulina mukwano gwaffe ayitibwa Fozia Rithan ate waliwo omulala ayitibwa Angela Nasuna tulina mukwano gwaffe ayitibwa Nakabonge Evelyn waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Adija Nakuke Esther twagala okubuuzaako ku Ndagirwe Prosi twagala okubeera nga tetubuuzaako ku Kagudde Charis ate nga tetwerabidde ne mukwano gwaffe ayitibwa Idi Mubaraka katubeere nga tweyongerayo abantu abakolera mu kibuga ababonaabona katubeere nga tukuwa akatambi kano omusajja ono bambi ayogerera mu bulumi Pulezidenti yagamba abasawulo gaffe tukole lwaki mutusiba mu nsiko naffe obubbi twabukowa twagala kukola mutuwe engato zaffe kanso mwe mugireeta mwe muleeta kanso ku sikiiti netuwawa lunakukola nasize enjerayo nvudde ku sikiiti sawa munene ogwekiro tugenda kwerwanako naffe abayayi twagala kukola tukoye obubbi twagala kukola baffe twagala kukola lwaki mututeekako ebibeerabeera manina ku sikiiti namba ne bakwata mufefeta mubadde ki beeramu bakwata abasajja bano babiri astagfirullah 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 bwe twetambudde obadde mulabi mulungi wobale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba